Olusiisira lw'ebyobulamu Rotary Club y'Emmengo lwekubye Kalungu bannakalungu bagabye omusaayi nga bano babadde bakulembeddwamu omubaka wa Kalungu East mu Parliament Francis Katabazi. Oweekitiibwa Nelson Kawalya agamba Rotary Club y'Emmengo yatandika okukuba ensiisira z'ebyobulamu mu byalo eby'enjawulo okulaba nga basembereza abantu obujjanjabi, kyokka mu nsiisira zino basanze ng'abantu bangi badooba n'ebirwadde eby'enjawulo naye nga tebalina bujjanjabi. Kituufu tebannabikozesebwa ate baali badde n'abantu abakugu nga kaakati ffe bwe tulina abasawo okubeera VHT n'okuba nga ogaba eddagala ku kyalo tekikufuula musawo. Bw'ati awanjagidde gavumenti okwongera okulongoosa ebyobulamu bitundu ng'eyita mu bakulembeze b'ebyalo ssaako n'amalwaliro agali ku bitundu ebyo. Naye twesanze ebifo bingi tubituukamu ng'ebyobulamu tebabitaddeeko ssiira. Naye ne gavumenti yaliyise mu ba LC baayo okulaba nti awali obwetaavu wakolebwako. Wano omubaka wa Parliament owa Kalungu East Francis Katabazi ategeezezza nti ebyobulamu bisaanye okusoosowaza era biteebe ku mwanjo, kyokka ekyennaku ekiriwo nti gavumenti ebiteekamu nsimbi ntono nnyo olwo munnansi n'atafuna bujjanjabi bumatiza. Ne kati health bagiwa kitono nnyo okusinziira ku kyeyina okufuna kubanga ebyobulamu bino omuntu tasobola kuba w'amaanyi nga si mulamu, kyekisookerwako ddala. Kati weesanga ng'abantu bangi bafa olw'okuba nga bali wala nnyo n'obujjanjabi. District Governor wa Tanzania ne Uganda Rotarian Peace Taremwa awanjagidde bannakalungu okweyambisa obulungi ebintu ebibaweereddwa Rotary Club y'Emmengo n'okufuba okulaba nga balwanyisa endwadde eziva ku buligo. Mulimu gwa buli muntu yenna ali mu nsi okulaba nti okola ekintu ekiganyula, okola ekintu ekisitula embeera ye. Olwaleero bw'otunula Rotary Club y'Emmengo ezza okutulaga abantu ab'emitima emirungi, ab'emitima emigabi bwe bafaanana. Abamu ku beetabye mu lusiisira lw'ebyobulamu buno beebazizza nnyo Rotary Club y'Emmengo ebayambye nnyo okubasembereza ebyobujjanjabi kubanga babadde batindiga engendo mpanvu okugenda mu malwaliro, kyokka ng'ate ekyennaku ne bwe batuuka mu malwaliro gano tewali ddagala. Kubanga tubeera mu kyalo butuufu ntubona endwadde nga zituluma naye nga tulina tusobola kujja ddagala kuba buli ddagala lyonna lyonna obadde olifuna bungi, tewali ndwadde ebadde ekuluma n'otafuna ddagala. Bwe banga esobola ebitongole nga bino ebirimu obwannakyewa ebitalimu nnyo kwegulumiza, bwe banga esobola okukolagana ennyo nabyo birabika nga byo biba bituuse ku bantu, bituusiza ddala ddala abantu kye basinga okwetaaga. Ne bankebera ne sukaali ne bava n'eddagala erimu neribadde teririiwo baŋŋambe ndigule naye eddala ndifunye era kati ŋŋenda ddikozesa mbeere bulungi. Akuliddemu olusiisira lw'ebyobulamu luno Dr. Selubula Geoffrey akulira ekibiina ki Buganda Health Professionals agamba nti kibasinze okusanga mu byalo kwe kuba nti abantu bangi balina endwadde ez'enjawulo kyokka nga tewali bujjanjabi. Okusomesa abantu endwadde ezo bwe zimala okukula ensimbi ezizijjanjaba abantu bazirina. Ekyo tukuba omulanga eri gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo okwongera okusembereza abantu baffe n'obujjanjabi. Abantu abasobe mu 5,000 be bafunye obujjanjabi ssaako ne yuniti z'omusaayi 50 ze zikuŋŋaanyiziddwa era Rotary Club y'Emmengo etonedde abatuuze eddwaliro ery'omulembe, kabuyonjo ssaako ne ttanka z'amazzi.